Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nanyida Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera kubibaza mwenna bagenda maaso n'okubira nti mutugoberera ne mu followinga ne mu likinga ate ne mugenda maaso n'okubira nti ekyamazima bye tubawa ne mugenda maaso n'okubira nti nammwe mubinyonnyoka bulungi. Njagala kutegeeza era nkusaba gwegenda maaso ku mukutu guno ogwa Standard News o subscribing o liking ate olabere ne baza mwenna bagenda maaso n'okubera nti mutugobera. Njagala okutegeeza nti ffe tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube. Kade gwe wenna ali eyo genda maaso osobola okubeera nga otugobera. Ate njagala okutegeeza gwe omulabi waffe owa Standard News nti bannaffe aba Fidelity Investment Group bakutegeeza gwe wenna ayagala okubeera nga ogaggawala gwayagala okubeera nga obeeyungako jangu osobola okubeera nga obeeyungako basooka kusomesa n'oluvannyuma ne bagenda maaso n'okubeera nti oyingira nga naawe weesiimidde. Njagala okutegeeza nti mu mwezi ogw'omusanvu gwe mwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera ngenda confirming ennaku z'omwezi naye nga ziri wakati whether 27 oba 21 kwezi ennaku ebbiri waliyo omusomo ogugenda kubeera matuga kale gwe jangu osobola okubeera nga obangulibwa basobola okukusomesa osobola okubeera nga oyingira nga bamaze okubeera nti bakutendeka. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema olunaku olwaleero njagala nkutandike mu mawulire g'omukulu mwenye tumuyite mwenye Elias Lukwago. Elias Lukwago ono njagala okutegeeza mu kaseera kano ali mu kkomera e Luzira era yamaze dde okubeera nti akulungula olunaku lumu naye ssaawa 24 tezinnawera. Olunaku lwalwa ssaawa 24 kwegamba bamusindiseyo kusaza abadde nga ndoze ebulayo ssaawa ng'emu oba bbiri okubeera nti aweza olunaku lumu ng'ali mu kkomera e Luzira. Ffenna bangi twalowoozezza nti ddala kituufu kiki ekyakwasizza omukulu ono Elias Lukwago era nga buli omu yeebuuza Lukwago ono ekyamazima kiki ekyagenze maaso n'okubeera ndi kimukwasa era Lukwago musango ki gwe yazzizza. Njagala kutegeeza nti omukulu ono Elias Lukwago abadde ku balodi meya embisanja 3 gy'emyaka 15 ng'abadde akulungula emyaka emirala 5 omukulu bali mwezi bw'atyo n'amumigga era Lukwago ono bw'atyo n'ava mu woofiisi. Kati nno ku Lwokutaano oba oliawo lwa Sabbiiti ewedde nedda ku Mande eya wiiki eno Lukwago yabadde ali waka ng'agenda maaso. Jukira Lukwago ayina kooti era nga Lukwago ye looya w'omukulu Besigye ne Obed Lutale. Njagala okutegeeza Besigye ono baamukwatira mu ggwanga oba oliawo erituliraanye nga ensonga eyagenda maaso n'okubeera nti emukwasa baali balina obuyeekera oba oliawo bwe bagenda maaso n'okubeera nti baluka bagende maaso n'okubeera nti abantu bano bajjako oba bamwemulako gavumenti. Njagala okutegeeza nti ekyamazima abantu bano oba ekibiina kya NRM kiwulira buwulizi nti ono muyeekera kyanguwa omwanguyira naye nga bo oba oliawo kubeera nti bafuna entebe eno nabo bayita mu buyeekera era bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nti bamamulako gavumenti eya Milton Obote eyali esusse ennyo okutulugunya ennyo Bannayuganda. Kati obuyeekera buno ekibiina kya NRM nga bo kibumanyi nnyo n'okusinga ffe oba n'okusinga bano abaliwo era mu bantu oba oliawo abagenda mu nsiko Muhoozi teyaliiko. Muhoozi ebiseera ebyo yali kaana kato naye nga abagenda mu nsiko ye yali omukulu ono Dr. Kano Kizza Besigye, General Mugisha Muntu n'abalala era nga bonna bano baali bassa kimu n'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda aliwo kati gwe bayita His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tiruhabula. Wakati mu kisanja ekiddako oba agenda kutuleetera linnya ki kuba kino yatuleetedde Tiruhabula byonna tujja kubeera nga tubiraba. Kati abantu bano
oba oliawo nga bo bamanyi nnyo engeri y'obuyeekera. Ojja kuŋŋamba leero interview nga ngikoledde mu nsiko. Omanyi ebintu kisinza ku bigambo bw'oba oliawo by'ogenda okubeera ng'oyogera. Wano wendi bwengerako ne wenkola bwenti bwe magamaga nindaba nga teri ajja nga nange mbasuulamu ebigambo naye bwe mbeerawo nendaba eri ajja awo nange batogenda kuba togenda kundabawo kamera kyegeza ngenda kubeera ngibalekera nga yeekwata yokka. Njagala okutegeeza nti abantu bano Dr. Kanokiza Besigye mbu ekyamukwasa mu ggwanga eritali lya Uganda mu ggwanga eddala kigamba okubeera nti baliko engeri gye baagala okubeera nti bapangamu olukwe okumemulako gavumenti ya Uganda ey'omukulu Yoweri Kaguta Museveni tubuhabula. Tiruhabula tubuhabula. Manya mazibu nze sinze nali mutuuma munveeko oba ndyogedde bubi munansaasira oba ndyogedde bulungi munansaasira naye tugenderaawo ekikulu erinnya mulitegedde. Kati nno mu bbanga eryo kati wetwogera kati Besigye oba oliawo mu kaseera kano akulungudde kumpi kati omwaka gumu bukyanga akwatibwa mu ggwanga erituliraanye. Ono nno yali agenze kubeera nti baliko enkubaganya ebirowoozo gye bagenda maaso n'okubeera nti bateesanga bo abakulu mu kibiina era abakulu mu pate yaabwe eya PFF era abakulu oba oliawo mukwano gwa mukulembeze w'eggwanga. Besigye ono gye baamukwatira yali ne munne Obedi Lutale. Abakulu bano enkolagana ye ne Obedi Lutale ekyamazima yava wala ne Dr. Kanokiza Besigye era tujjukire bulungi nti waliwo omukolo ogwaliwo Besigye yali nfanfe owa Obedi Lutale era nga yali boliawo ne yalina best man we. Kati nno okuva bwe bakwata Besigye basooka kulowooza nti abulidde mu ggwanga gye baamukwatira bingi ne biyitiŋŋaana ne babateeka ku nninga okutuuka bwe bamuweereza mu ggwanga lya Uganda era ng'eno bwe yakwatibwa bamutwala butwazi ku kitebe ky'abambega ba poliisi era bwe batyo ne bamutwala embuya era okakkana nga bamutadde mu kkooti. Besigye njagala okutegeeza nti okuva kwe mu kkooti bangi baali balowooza nti kugenda kubeera kwangu nti munnyo kutabula Besigye asobole okubeera nti ava mu kkomera naye ekyewunyisa paka nakati tavanga mu kkomera. Njagala okutegeeza gwe wenna omulabi wa Standard News nti Besigye ongeri gyali mu ggwanga eddala yegattibwako munnamateeka oba olya omukukutivu mu ggwanga eryo ayitibwa Martha Karua naye ng'ennaku zino kyandibanga naye baamuganya okuddamu okukomawo mu ggwanga okuwuliza emisango kuba bagenze okukwata Besigye bagenze okukwata munne Erias Lukwago nga Martha Karua tali mu nsi yattu Uganda ate nga omusango gwa Besigye gubadde gwakamala okubeera nti gubeera mu kkomera mu kkooti. Lukwago ne bamukwatidde njagala okutegeeza wabaddewo obugugumbo mu kkooti era bangi ne batuukesa ne bagamba oba olyawo kkooti naddala omwami wa gavumenti n'agamba nti abajulizi abavunaanibwa Dr. Kanokiza Besigye bagenda kubeera mu kasirise nga tebagenda kukkirizamu bannamawulire nga tebagenda kukkirizaamu muntu sekinnoomu okuleka lawyer saako ne bapuliida be bagenda okubeera nga bebawa obujulizi ku Dr. Kanokiza Besigye okubeera nti yagenda okubeera nga mu kaseera ako nga yagenda okuwa obujulizi. Abamu nno oba oliawo kwe bateekako ennyessira nti be bagenda okubeera nti bawa obujulizi nga ku bano kwe kuli omukulu CDF w'eggwanga sigenda kutya kubeera nti kumwogera naye nga si mulala ye General Muhoozi Kainerugaba. Ono nno ye mu kaseera kano yakulira amagye g'eggwanga yattu Uganda era y'omu kwabo abajulizi abakulu
abagenda okuwa obujulizi ku Dr. Kano Kizza Besigye nti bebo bennyini abali baagala okumamulako gavumenti eya Uganda wakati nga bayita mu nkola ey'ekiyekera nga basinziira mu ggwanga erituliraanye. Emboozi eno njagala okutegeeza wenjikoledde nga bingi ebizze bibaawo era nga buli omu yeebuuza ddala ekituufu kyekiriwa. Besigye bangi balowooza nti agenda kubeera nti bagenda kuyisa mukka mu kisero Besigye asobole okuva mu kkomera adde bambi ewaka asange abaana be bw'atyo ne mukyala we Winnie Byanyima naye paka nakati mpaawo kyali kibaddewo paka nakati mpaawo kusaba kwe kwali kuyitiddwamu paka nakati mbwe bagezaako okubeera nti basaba okusaba kwe waliwo amasimu agakubibwa mbu balooya oba balamuzi akasajja ako temugeza ne mukata bwe mugezaako ne mukateera katusse oba bituufu nammwe mubiwulira kyekirungi ffennaffe ne tubibawa ne tugenda mu maaso n'okubeera nti tubisensera tuwano ku Standard News tubawa amawulire ago gennyini ge tumala okubeera nti tunoonyereza ne tugenda mu maaso n'okugabawa. Nange da Element Man muzzukulu wa Mugema njagala kutegeeza mu kaseera kano Besigye ne munne Obedi Lutale babagattako ffenna omujaasi wa IPDF ono nga kigambibwa nti mbu naye yali mu lukwe olw'okwagala okumamulako gavumenti ya Uganda era ng'ono yali nfanfe w'omukulu Kano Dr. Kano Kizza Besigye era mu kaseera kwe bali baagala okubeera nti bamugirako mbu y'omu ku abo oba oliawo abaali bapulaninga okuleeta ebyokulwanyisa mu Uganda era mbu yali amanyi abantu abayinza okubeerawo nga bamanya kino kiki kiri kiki kino kyakulwanyisa ki kino kyakulwanyisa kino eno ye guluneedi eno ye bomu mwe mubimanyi ffe tetubimanyi kwa tetudiba kubiva mundu. Njagala okutegeeza gwe wenna nti ebbanga lino lyonna abantu bano bagezezzaako okubeera nti balwanirira Kano Dr. Kano Kizza Besigye afe mu kkomera naye nga mbuteerere era njagala okutegeeza gwe nti Kano Dr. Kano Kizza Besigye Kano Dr. Kizza Besigye nze mundege muyite bwentyo ono yagenda maaso n'okubeera nti bannamateeka be okuli ne Martha Karua ono bwe batyo bagezezzaako okubeera nga bateeka okusaba kwe okwa Kano Kizza Besigye ave mu kkomera naye nga buteere wabula nga bagamba nti obujulizi obumulumika nti ddala kituufu yali agala okumamulako gavumenti yaffe eya Uganda weebuli era nga mu bajulizi bano nkugambye nti kwe kwali omukulu mu bakulu akulira amagye oba CDF Muhoozi Kainerugaba ali ku ddaala erya Jeno. Muhoozi ono era mu kaseera kano yakulira ekibiina naddala oba ekisinde kibayita PLU Patriotic League of Uganda ya mu kaseera kano omukulu ono yagenda maaso n'okubeera nti akulira ekisinde kino era wetwogera kati nga ye ssentebe waakyo. Muhoozi ono emirundi mingi bamuyise oba oliawo abeeko n'obujulizi bwawa naye ndowooza nga agaana ndowooza abadde agaana okubeera nti omukulu ajja mu kkooti. Njagala kutegeeza gwe andaba mu kaseera kano nti Muhoozi oba Elias Lukwago ate nga munnamateeka ate nga munnabyabufuzi kwegamba
azenga alwana entalo nyingi oba oliawo mu bifo ebyenjawulo yenga ebintu bye akugamba tugende mu mateeka ge gaba gatulamula so si kubeera nti ekyamazima gwe ngenda kubisana naawe naye amateeka ge gagenda okubeera nti gatukola ki ge gagenda okubeera nti amateeka gatulamula naye nze sirina budde nammwe eyo nno ye mukulu oba oliawo ye Lukwago nga bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okugamba nti ekyamazima amateeka ge gagenda okubeera nti gatulamula nze sirina budde nammwe abali awo abagenda mu maaso n'okubeera nti mumpalampa. Lukwago y'omu ku bannamateeka ababadde beesibye ennyo okubeera nti baleeta abajulizi mu kkooti. Wakati mu kubeera nti baleeta abajulizi bano mu kkooti, Lukwago abadde omu ku bo era nga Lukwago ono yabadde oba oliawo nga kumpi yaddirira munnamateeka omukulu Martha Karua. Besigye ono njagala okutegeeza alina bannamateeka bangi omuli Bassegona, Lukwago, Martha Karua, Basumani Basalirwa n'abalala. Ono omubaka ow'Emukongwe eyali omubaka yaani erinnya naye nga Lukwago era y'omu ku abo ababadde baagala ennyo abajulizi okujja mu kkooti abalumiriza omukulu Dr. Kano Kizza Besigye nti ddala kituufu yali ayagala kuyeekera eggwanga era nga bagamba tubaagala mu kkooti bajje babeeko n'engeri gye bagenda maaso n'okubeera nti bamusoya ebibuuzo bye gwe wali luddawa nga omuntu ono ayagala okuyeekera eggwanga ye bw'aba ayagala okuyeekera eggwanga lwaki wamwamulinda n'asooka agenda mu ggwanga gye bamukwatira eyo yonna bibuuzo by'abannamateeka. Omanye ebibeera mu kkooti obyogerako mpola naye nkuwa ebyo byonnyini naawe byozoolaba ate naffe ngaffe betugenze maaso n'okubeera ntunoonyereza nga ku mukutu gwaffe guno ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Ekyamazima Lukwago ono zabadde teziri busa oluvannyuma lw'omulamuzi okuyisa ekibaluwa oba summons letter okubeera nti banoonya abajulizi abo abagamba ndi kituufu be bagenda maaso n'okubeera nti bano be bajulizi baleete mu kkooti okusinga kkooti bo bagamba nti kati weeri eringa bamalira obudde naye nga ate nga bawawabira Besigye gye bali kati abantu bano ne basaba omulamuzi mbu tuwe ebipapula tusamoninga abantu bano basobole okubeera nga bajja mu kkooti kuba tukooye okubeera awo nga buli kaseera twowa mu kkooti tudde eno tudde eri mutuzunza ne mututwala eno lelelele bibe opposition. Bw'atyo Lukwago ku lunaku olw'emmande lwabadde alina okubeera nti akeera okugenda okutwala ekibaluwa ewa CDF General Muhoozi Kainerugaba CDF Chief Defense Force kwegamba yakwakulira amagye gonna ag'eggwanga amagye gonna kiri nti magye oba gaawo g'amazzi oba gaaki byonna Muhoozi yakola ki yabikulira wano nno Lukwago nga tannafuluma ku makya kubeera nti agenda kukola oba kutwala ekiwandiiko kye yali waka era bw'atyo n'abaako
ebintu byalaba nga si bituufu era bw'atyo ne yeekengera. Kituufu omusajja ono oba mukatuliki musiraamu Elias omusajja ono kituufu ddala okwekengera kwe kwali kutuufu, bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nti alingizako bw'ati mu ddinisa n'alaba abasajja ekyamazima abali mu luggya lwe nga n'abamu beekyolodde gate, era nga abasajja bano okuyingira baali bakutte enkebete mu Luganda ze twandiyise emmundu ffe ffenna ze tutolabangako, era nga okuyingira munda kigambibwa mbu balinnya kikomera. Wakati mu kulinnya ekikomera bwe batyo bayingira munda ne bagenda mu maaso n'okwaza ennyumba ey'omukulu Elias Lukwago ono erokkakana nga bwe batyo bamuggyeemu. Wakati mu kumugjamu bamutwala mpola nti musajja jaawo tugende, leka kuwalira tugende mpola otule mu kaduroni kaffe kali tubeeko n'ensonga ze tugenda maaso n'okunyumya. Oba bye baamugamba naye bye baamugamba, kuba omusajja baamutwala bulungi mpola tebamukwata bulungi bwe batyo ne bamuwalawala. Lukwago nga maze okubeera nti alinnyisibwa mu drone, kigambibwa nti abasirikale bano baaleka bonoonye ebimu ku bintu okuli enzigi zibagenda nga maaso n'okusamba nga bamuyigga yonna gye yali ali. Era mukadde ako oba mu kaseera mpawe kaaga Elias Lukwago ono bwe batyo bamuvumbagatira we yali waggulu era okakana nga bagenze maaso n'okubeera nti bamuyoola, bwe batyo ne bamuyingiza drone ne bamutwala. Wakati mu kutwala Lukwago ono njagala okutegeeza nti abantu bano tetwamanya bitongole byali bitutte Lukwago, era nga poliisi nayo bwatyo yavaayo ne yejjako omusango nga yeebuuza ffe Lukwago tetumumanyi, era singa tuba tumategedde waali twandibadde tubabuulira. Twandibadde tukola ki? Tubabuulira nti Lukwago ali wano, naye naffe tetumanyi. Mwe mulabe baani abamututte? Tulaye basajja bajaasi, kakasa nti mubamanyi, ffe tetubamanyi. Byonna ebyali ku poliisi nga bagenze maaso okunoonya omuntu waabwe. Abafamire y'omukulu ono Dr. Elias Lukwago nga kwotadde ne munnamateeka we Medard Lubega Sseggona bwe batyo bagenda butereevu ku poliisi ez'enjawulo nga bagezaako okunoonya omuntu waabwe okugulawo omusango ku ngeri gy'abuzeemu, kyokka bagaana bambi okuyingiza omusango nga beebuuza naye kati omuntu nga security yeemukutte ate nga drone tekubadde number plate, omuntu waffe ayinza kubeerawa? Bw'atyo bwe batyo baavaayo nga batangatanga nga beebuuza kiki kati kye tuzzaako, nga beebuuza ekyamazima omuntu agenda kutandikirawa, nga beebuuza Lukwago bamututtewa, Lukwago lujjuze baamukimakokko naye ne bamuleka, naye kati leero Lukwago waffe bamututtewa. Byebyo nno ebigambo oba oliawo abantu bano bye bagenda mu maaso n'okubeera nti boogera nga buli omu yeebuuza Lukwago waabwe wa gyayinza okubeera nga akutte, era wa gyayinza okubeera nti agenze, era wa gyayinza okubeera nti gye bamututtewa. Ekyo nno nga buli omu yeebuuza Lukwago gy'ali, oba atwaliddwa mu basement, oba atwaliddwa e Nalufeenya, oba atwaliddwa Ssentema, oba bamuliiridde mu kkubo, oba atwaliddwawa, oba ddala kituufu ki ekibaddewo, oba ddala Lukwago kiki eddala ekibaddewo nti omuntu waffe oba oliawo agenze wano nga bamututte naye ekyamazima tetumulaba, ye omuntu waffe aliwa? Wano nno abafamire saako n'ab'eŋŋanda z'omukulu ono Elias Lukwago, Road Mayor waffe owa Kampala eyali wabula n'ameggebwa omukulu Engineer Ronald Balimwezo, kati mu kaseera kano yakolanga oba ye Road Mayor wa Kampala Lukwago. Buli omu yeebuuzanga naye omusajja ono kiki ekimukwasiza? Ebibuuzo
byali bingi nga buli omu yeebuuza ekituufu ekikwasizza omukulu ono naddala kiki kye yazizza naddala kiki musango ki gwe yakoze mu kifo ky'okubeera nti bamusamoninga bo bazze bayoola buyoozi nga mbaata era bwe batyo ne bateeka mu drone ne beeryawo ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba. Lukwago bwe batyo abantu bano buli omu ng'akyagenda mu maaso okwewuunaganya nga beebuuza ddala kituufu musango ki kuba tewali referensi yonna gye bamukwatiddeko wabula okujja okuwalampa obuwalampi wakati mu kuwalampa abantu bano bo bwe batyo ne bakola ebyabwe ne bamala ne bagenda. Wakati mu kubeera nti bagenda Erias Lukwago ono ekwegamba enkeera waalyo nidda nezaali ssaawa nga 12 nga buli omu akyagenda mu maaso n'okwebuuza Lukwago wa gyali mu kaseera kano buli omu yagwawo ekigo ng'omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba gwe nkugambyeko nti kati ye CDF era gwe nkugambye nti yakulira amagye g'eggwanga era gwe nkugambye nti ekyamazima y'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda ngamba Muhoozi Kainerugaba era ye mwana omukulu eyasooka oba ye first born abakulu bano gwe basooka okuzaala era mu kumuzaala bwe batyo ne bamuyingiza amagye g'eggwanga era kati ebitiibwa byaliko teryabirina era nga ye kati ye CDF wa Uganda oba yakulira amagye ga Uganda bwatyo mbu yayagala ate okulira n'amagye g'e Kenya naye ago ne bagamulemesa mbu Muhoozi ku ssaawa mpaawo wezaga nga buli omu yeebuuza omukulu Erias Lukwago ali luddawa. Muhoozi yavaayo nawanika ku kibanja kye ekya Twitter kati essaawa zino nga ye XFM oba nga ye X CFM ngamba X ewaliyo radio gye bayita XFM naye guno omukutu gwa Twitter gwali Twitter kati ne bagutumibwa X ono nno bwatyo nga buli omu yeebuuza omukulu waffe ali luddawa bwatyo yagenda mu maaso n'ategeeza nti omukulu ono ali mu basement era bwatyo ayiga olulimi Oluswayiri kuba Lukwago mu nnimi ze yali tamanyi Luswayiri kye lutegeeza era nga Lukwago mu kusoma kwe yali tasomangako ku Luswayiri era Lukwago mu kusoma kwe Oluswayiri yalukubanga bbali bwatyo nga luteeka bbali ng'Oluswayiri we lujja ng'omusomesa bw'alinnya mu kibiina nga ye Lukwago Oluswayiri bwe yalaba nga lutandise bwatyo Erias Lukwago ye bwatyo n'avaamu n'agamba nze sigenda kubeera nti njiga Luswayiri kuba sirwegomba kute sirimi lwange nga nganze nina okubeera nga njiga olulimi Oluganda saako n'olulimi Oluzungu oluyinza okumpeesa emirimu. Lukwago bwatyo omukulu ono ngamba Jeno Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti Lukwago ekyamazima nze mulina era ali mu basement yange ayiga Luswayiri. Kino nno kyewunaganya nnyo eggwanga nga buli omu agamba naye musajja gwe omusajja wakutte waaki kiki kye yakoze musango ki gwe yakoze naye bannaayi Muhoozi otwagazaaki naye bannange Muhoozi kiki ekyakwasizza Lukwago era ng'ekyamazima nga buli omu yeebuuza ekituufu ekyakwasizza omukulu ono Erias Lukwago abadde Lord Mayor ate nga ekyamazima mbu yabadde agenda maaso n'okuwolereza abakulu okuli Dr. Obed Lutale nga kwotale ne Dr. Kanokiza Besigye okubeera nga bava mu kkomera era nga bamukwatidde Lukwago ono abadde agenda maaso n'okubeera nti ateeka ekipapula kibakuntumye eri omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba alabikako mu kkooti atandike okubeera nti awa obujulizi kwebyo ebirumika omukulu ono Dr. Kanokiza Besigye nti ddala kituufu yamulaba nga bateesa mu kumamulako gavumenti nga bo bwe bakyogera era nga bwe kiri mu kkooti era nga bwe kiri ewantu ewalala nga bya kkooti sibyogerako n'enjogera ebyo biriwo. Naye nga mu kaseera kano Erias Lukwago ono buli omu bwatyo abadde yeebuuza wa gyali ennaku zino zonna naye nga olunaku lumu bwe batyo oluvannyuma lw'okubeera nti mbu
mbu Muhoozi bamutaddeko akazito okusasema Erias Lukwago era mbu akazito kano kabadde w'abantu babiri okuli kitaawe amuzayira ddala ne kitaawe omuto ngamba Jeno Salimu Sale mbu bamusasemezza omukulu ono Erias Lukwago era bw'atyo n'avaayo n'agamba nti Lukwago agenda kutwalibwa ku poliisi ya Kira Road gy'agenda okukolera statement ate n'oluvannyuma agguleko omusango lwaki bamukutte omukulu ono bino nno byonna byabaddewo nga buli omu yeebuuza Lukwago yakoze musango ki njagala okutegeeza Lukwago ku poliisi olwamaze okukola statement nga tewali ategedde musango gumuguddwako omusango bagutegeredde mu kkooti Lukwago ono wakati mu kutambula yali bamutadde mu motoka era okakkana nga bamututte ku poliisi omukakkana nga bamututte mu kkooti e Makindi esookebwako eno nno gye bakamutemedde nti mukulu wangi ekyamazima Lukwago yabadde alabika bubi nga njagala okutegeeza yabadde nga n'embeera oba oliawo gy'alimu nga teyeyagaza bulungi ng'omusajja oyinza okugamba mu basement eno abadde amazeemu kumpi omwaka mulamba naye nga abadde amazeeyo ennaku 2 zokka oyo gwe bayita Muhoozi Kaine Lugaba Lukwago omusango bagenze maaso ne babeera nti bagumusomera mbu naye Lukwago lwaki watulimbye n'omanye omusango n'omanya nti mugenda kumamulako gavumenti amawulire n'ogasirikira niye Lukwago wasirikidde amawulire Lukwago n'osirikira amawulire Lukwago nno bwe batyo bwe lwamulinyisiza mu kkooti bamusomedde omusango nti mukulu wagezaako oba wamanya nti Besigye yali ayagala okuvuunuka gavumenti kyokka ate gwe bw'otyo n'ogasirikira amawulire ago kino nno kyaleeseewo okwebuuza ebibuuzo bingi nti ddala Lukwago amawulire ye yagamanya atya era Lukwago abadde e Uganda ebbanga lyonna ng'afaafaagala n'obululu bwe amawulire yagategedde atya oba yagategeera atya oba baagira ssimu fena twebuunya oba baagira ssimu simu oba gye baakozesa bwe batyo Lukwago yagezezzaako okubeera nti asaba beyiro okumweyimirira wano nno omulamuzi bw'atyo n'agamba mukulu abantu bo nina osooka okubekenneenya booleese era nga n'ekyamazima nina okubeera nti neetegeeza ddala bulungi omusango guno saako n'ebbaluwa zibandeetedde nti oli mulwadde nazo nsobole okubeera nga nzekebejja manye oba ddala nkuwa beyiro oba sigikuwa gwe nno omulabi waffe wetwogera kati Lukwago bamugasse ku musango oguvunaanibwa kano Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale n'omujaasi wa UPDF kati ne lawyer munnamateeka ne bamugasseeko Muhoozi bino nno abantu bavuddeyo ne bagamba nti ekyamazima kyewuunyisa omuntu abadde anoonya omuntu okujja mu kkooti ate yamutadde mu kkooti oba omuntu abadde ayagala okusamoninga omukulu ate yamwerumbidde abamu ne bagamba nti ayinza okuba bazze bwe batyo agende amuwe empapula nga bataddewo embeera eyo oba byebyo ffenna bannange tetumanyi njagala okutegeeza nti ekyamazima beyiro oy'omukulu Erias Lukwago Mukama bw'aba agimuwadde oba ng'omulamuzi akwatiddwa ekisa asobola okuvaayo naye tutunuulire bulungi nti emirundi mingi omukulu ono Dr. Kizza Besigye bazzenga basaba okubeera nti beeyimirirwa naye mpaawo oba oliawo kye bazzenga bafuna ku ngeri gye balina okubeera nti beeyimirirwamu oba Lukwago gyalina okubeera nti ekyamazima agenda mu maaso n'okubeera nti emisango gino
agivunnuka era nga Lukwago ono wetwogera kati engeri gye bamugase ku musango guno nze ndowooza oba mu kulowooza okwange oba Uganda bonna bagamba nti kiyinza okubeera kizibu era nga banne oba mikwano gye ssaako ne mukyala we n'abaana be batandise dda okubeera nti beeraliikirira nga bagamba nti ekyamazima omuntu alina omuntu waffe si mwangu. Kati nno wano nno oba oliawo bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bano nno bakulembeddwamu omukulu ono Joel Ssenyonyi bavuddeyo ne bategeeza ne bagamba nti ekyamazima bino nno palamenti yeetaaga okubeera nti ebituulamu kuba ndaba ate ejjoogo oba oliawo ligenze maaso ne lisukka. Njagala kutegeeza nti omukulu ono ngamba Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'agamba nti kyewuunyisa omuntu ono okubeera CDF ate okweyingiza mu ntalo oba oliawo entalo zino nga zandibadde zikolebwa muntu mulala kyokka ate General Muhoozi bw'atyo n'azeeyingizaamu. Nakugambye ngenda kugera mu maaso n'okubeera nti nkuwa bino byonna nga nsinzidde wano ku mukutu guno ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Nze ngenda mu maaso n'okubeera nti nkuwa bino byonna oba oliawo gwe byolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga yatto Uganda. Joel Ssenyonyi yagambye nti oba tulinga abamanyiddwa obumanyiibwa nti ekyamazima omukulu ono ayise we yandibadde oba oliawo akoma akwegamba asusse we yandibadde akoma era nga ku ebyo bye bagamba nti oba oliawo bye bamuteekako mbu aliko engeri gy'akozesaamu amaanyi agandibadde gatakola mu kaseera kano era ng'amaanyi gano nga ye omukulu w'omukulu sige yandibadde akozesa ebintu bye bamusuubiramu nga bo bagamba nti ekyamazima si byebyo ono nno yandibadde oba oliawo yeeyisa ekintu kikulu naye ate engeri gye yeeyisaamu nga bo bagamba nti abali ku opposition ekyamazima tebagitegeera wadde n'akamu. Byengenda mu maaso n'okubeera nti mbawa era njagala kutegeeza gwe wenna andaba mu kaseera kano nti tuliwo okubeera nti tubawa amawulire gano era mu kaseera kano njagala kutegeeza gwe wenna agenda mu maaso n'okubeera nti ondaba kati nno era omukulu ono Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya gavumenti bw'oba tomumanyi. Yagambye nti mu kaseera kano oba we bituuse palamenti erina okusooka okujja esobole okubeera nti eyogera ku ngeri omukulu ono gy'agenda mu maaso n'okweyisaamu era nga bo oliawo abakulira oba nga bo abali mu buyinza ekyamazima siwe bati we bandibadde balina okukola nga sikyo lwekiri Besigye oba mukulu ono Erias Lukwago yandibadde amukwatibwa ekisa erokakana ekisa kye bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti akimuwa naye byonna njagala okutegeeza gwe wenna andaba mu kaseera kano ekisa ky'omukulu ono kiringa oba oliawo ekitakolako wadde.
njagala kubuulira njagala kutegeeza nti ekyamazima abantu bano oba oli awo buli omu yeebuuza naye kiki ekiddako, kiki ekigenda maaso, kiki ekiddako, kiki ekigenda maaso, nga buli omu bw'atyo kyagenda maaso n'okwebuuza, era buli omu ne yeebuuza nti ddala ekituufu kyekiriwa. Kati nno wetwogerera kati eyaliko omulwanyi Namige ngamba era si mulala nga ye Jeno Mugisha Muntu, Meja Jeno Mugisha Muntu, era ng'ono emmundu we baagikuba n'omukulu ngamba president w'eggwanga essaawa zino aliko, era nakutegeeza nti wenabadde ntandika Jeno Mugisha Muntu eri Dokita Kizza Besigye baali bumu nga bali n'omukulu ono, era emmundu gye baatandika okubeera nti banunula eggwanga lino mu kaseera kati gye bagamba nti lirimu emirembe, naye oba lirimu simanyi, naye ffe tugiraba emitonotono bagirimu nze naawe, naye nammwe ekirungi nammwe mubiraba ebigenda mu maaso we bitambula. Ngono nno Jeno Mugisha Muntu alabudde Museveni ku ngeri mutabani we Jeno Muhoozi engeri gye yeeyisaamu. Jeno Mugisha Muntu agambe nti naye ekyamazima ife emundu gye twakuba bino bye twagenda mu maaso n'okubeera nti tulwanirira okulaba nga buli kimu kitebenkera era buli kimu kitambula mirembe, naye kati tetumanyi kigenda mu maaso, tetumanyi kigenda mu maliiso, kubanga ekyamazima buli kimu kye twasuubira si bwe kiri. Era mu kaseera kano nga bo abakola okubeera nti balwanirira emirembe, Jeno Mugisha Muntu agambye nti gino nno emirembe ffe si gye twakola, ffe twateesa oba twasalawo tubeere tukyulaawo tugambe nti naye emirembe gino bwe giti bwe girina okuba, era naffe gye tulina okubeera nti tukola ki tukola. Naye ate ekisinga okwennyamiza ye mutabani waffe ono eyeefuukidde ekizibu aleeseewo obukyayi eri abantu nga gondi ono Jeno Mugisha Muntu n'agamba nti ekyamazima ekiriwo mu kaseera kano nti ye mutabani ono okusooka okumuggyako emikutu emigattabantu, naye kisoboka Mugisha Muntu wano tolimbyemu omukulu ono omuggyeko emikutu egigatta abantu ddala kituufu, naye ddala wekiri ddala kituufu oba si wekiri, naye nze byonna nja bibawa, ye nze byonna nja kukola ki, nja kubibawa, era ngenda bibawa, era ngenda bibawa, era nkyabibawera ddala 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 nnyo. Ye wano nno omukulu ono bw'atyo yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima ife emirembe gye twalwanirira ngaffe nze ndaba tulinga abavudde ku mulamwa, wadde nga kyaliwo wadde si kyali mukwano gwo, naye nga ekyamazima ebigenda mu maaso nange binkwatako ndi Munnayuganda, ate mundu gye twagikuba ffenna nga twagala okubeera nti Uganda etereera nga ebintu oba oliawo abakulu bye baakola bye twaggyako ate tetwagala bigende mu maaso n'okubeera nti biddamu, omuli okuwamba abantu, omuli okubeera nti abantu bakaaba, omuli okubeera nti abantu ngaffe naffe twandibadde tugenda mu maaso n'okubeera nti tubalwanirira, naye ate mu kaseera kano ndabanga emirembe oba oliawo egitaliiwo.
wano nno mma ndaba nga nze nganze ogwange ogwadda Standard News sigenda kubeera nga nsukkawo era nga mu kaseera kano nkusaba genda maaso osubscribinge omukutu guno ogwadda Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema ate nenkusaba gwe genda maaso oberenga otugoberera tuli ku mukutu gwaffe ogwa TikTok nga kotadde ne YouTube sigenda kubeera wano nze nga nsukkawo era otwogera kati bambi musajja wattu Elias Lukwago oba oliawo gakaaba gakomba era nkutegeeza nti ali mu kkomera eruzira katumulindirire okubeera nti ajja ku lunaku olw'embalire nga nkugambye nti Elias Lukwago ono beyiro ye pokuleka nga Mukama amuyambye naye nga tujjukire beyiro zino ezizze zibeerawo nga basabira Kanokiza Besigye ne munne Obed Lutale naye nga mpaka nakati mpaawo oba oliawo kyagenda mu maaso kiriwo era muhoozi ono kembadde nnabidde nga akatalekeka yalagidde n'agamba nti ekyamazima omukutu ogwa NTV n'omukutu ogwa Daily Monitor bino nno ngenda kubiggala ngenda baragako nti nzaani ngenda baragako nzaani nsobole okubeera nti mbiggala be bano aba General Muhoozi era mbu kale sigenda kubeera wano nga nsukkawo wano nno nzida Element Man muzzukulu wa Mugema Mukama abeere nammwe.